no bannaffe abatulaba muli mutya eyo gye muli era embeera mugitetenkanya mutya ngamba okutetenkanya kweyongere kubanga ebintu byonna byakutetenkanyiza ddala sobole okubeera nga tumalako bulungi byonna byakumalako lyakyosobola mu busobozi buno bwe bwotambulira waliwo ebintu ebyatambuliramu ddala enkuba eno kasa yatonye naddala ebyemmere tebanyigaamu katono n'akatono emmere wamu yalinyidde ddala bulungi nnyo n'amatooka genyini tegakyalabika tegabuze kakati bwe kiba kyalinnyelinnyemu katono nolwekyo kimanyi batugamba uji si bubi nnyo oba obusobodde obufuna tuleme kubeera nga enjala etuluma naye ngaenkuba bweba etonya gikozese byolina okukozesa nyongero kibaddira mu buli kiseera ti enkuba bweba etonya tugikozese ekyo tuteekeddwa okoleka gyenyumyako eyatonye luno etulemesezza bino naddala gwe ali mu byalo munnange gwe wennyini gwolina okufuna obuwagizi obw'amaanyi kakati gwe omuwagira ye gwali ku kibuga ali mu bibuga byonna ebyenjawulo wagira omuntu wali mu kyalo ettaka eri alikozese muweereze ku nsigo sente ziyinza okuba nzibu muweereze ku nsigo kulaba ebijanjaala wabeera ebijanjaala ebyo ebitali birungi ennyo naye nga tulekayo mu kiseera kuba tulina okubeera naawe kyukira tutegese era ffe abaana P7 wali ekittante tujja kuteeka pass PLE bintu bya bwereere bw'obiwulira nga bagambye nti olunaku bwe ruti omwana mbasindike mulete abaana tusobole okubeera nga ate tuyitamu ebyo abasomesa bakugwajja kubaayo nga bulijjo mukimanyi ekintu ekiba tusirisizaamu lwa covid kakati mukimanyi tunagamba olunaku olwo ng'ate bajja beeyisaayisaamu balabe abaana ne baddamu ebibuuzo n'abasomesa ng'ate bwe babayambako abakugu kittante maaso tujja kuba tubawulira ennaku z'omwezi naye nga mukyenkya tukutegekedde bingi mu kusowaaniyo aka ovacado tukataddeko ate akatogo akalimu ebyenda oba ebinye bufeweeri kosobola okulya nawo akagati tukuteereddewo ate nawo omuwogo yasuzeewo ng'osobola omubugumyako tukuteereddewo n'owobuugi tukuteereddewo era tuteeseteese bwe tuti teregeka osobole okubeera ng'olya naffe katukole bwe tuti ekyenkya bwe kiba kyakulya kirimu ebirungo byonna ebiyamba omubiri okubeera obulungi eri abalumwa enjala kisussa nnyo abalumwa ennyonta kibayamba so nga ate abalina ekiwuubaalo kikibamalako abeetaaga amagezi ku mbeera oba ebizibu ebitali bimu ekyenkya weekiri okukuyambako keera ng'okirabe ofuneku ebyo n'ebirala bingi bye tutakoonyeeko oyite mu lunaku ebyafaayo tugenda kukujjukiza Shakazulu eyafa mu 1828 yali kabaka w'Abazulu nga mulwanyi Namike bw'atyo nattibwa naawe osobola tulina Stuart Nyanzi ow'Emityana ono omulimu gwe gwakwongera mutindo ku butunda omulimu gumuwa essanyu ssente azifunamu bungi ddala beera mulamu tulina Dr. Arthur Achan tuli ku nsonga y'obulwadde bw'emitima obweyongedde bw'atyo awabula abantu bonna okwegendereza bye balya kuno kw'ojja okugatta Crime Watch n'olugambo bye tukulazeeko bitono nnyo ku eyo bye tutegese mu kyenkya bw'okera n'okiraba tojja kwejjusa tutyo tukomyewo nate dola n'amala wali mama blessing yatuuse dda jatukole bwatyo nno bwotyo oyingiddewo embeera simbi n'akamu n'akatono ekyo kyebalizanga mukama ogamba alhamdulillah the fact nti osobola kukyogeramu naye nekiwulika nti simbi kizito tuba bubi kati ate ngikabira ate ngambye webaza mukama katonda kankubu webale mungu webale akati kiringanga wali obuzizza abantu wali otuusa abantu bagamba mwasuze mutya nnyo baddamu ki twasuzeyo mwasuze mutya twasuze bulungi baddamu bulungi katwamulugamba twasuze bulungi nalyoka gati omwana teyalwadde naye nga kyeyasoosezza twakikwata tulina okuddamu nti bulungi kyekikyamu kyenyini kyetubeeramu teri atandika kabona good morning mwena baddamu bulungi naye nga abantu basula bwe batyo naye tujja kaaba lumaamiro paka bantu basobe n'endwadde zo nnyingi anti kati obudde bukyuse embeera y'obudde kasita ekyuka mu bingi ebigirako kizito kati abaana bazzeeyo ku ssomero basombye ebifuba babeereyo ne bagabana emmere ne bagabana ebyokulya kati ebifa ne biryoka biyingirawo ate ne bidda eka kati obikwata abeeka nabo gye bagenda ne bakola nabo ne bagabanyayo ebifuba okitegera kati owa athma essaawa zino atawaana olwakadde etafuluma mangu nnyo oluusi kati abali mu kisulu bagamba awo mbaleke ba athma basobola okuvayo ku 12 oba 12 kitundu bibaamu ebyo wakati abo balina okwegendeza Ebola babulire
Ebola gwintya. Ebola kirwadde kibinyo na kitaaga wadde. Kirwadde kibinyo naye ngo buli wabotambula nawe manya ani gotambula naye egyogenda mukungana mu bantu bangi nnyo oli busubuzi otera ogenda mu kikuubo otera okubeera mu bantu abangi okola mu paaka empya okola mu paaka enkadde wooli wali bize kakati mitambuliro omwo wooli nga wali bize tutya wegendereze munnange. Wegendere emyasi bagambye Ebola ava mu malusu gana omuntu omulwadde gaba alina mu musulo mbukyafu abogenze mu kabuyonjezo mugenderere malaga fuyisa wantu malaga linnyawo Ebola atambula mubende wenjogerera kati ebivulu n'ebintu byonna ezenkuŋŋaana RDC yagambye musooke mulinde ekirungi tebibadde nayo nnyo naye ng'enkuŋŋaana kitegeeza ki okusaba okwo okwawamu kitegeeza okuziika okwawamu yakuweze nti okusinga okubeera nga ajjafuna abantu ng'egye bali abantu abamu abagenda mu bantu balina be balumbagana be basaŋŋaŋana nabo kati obatresi nga kiyinza okuba kizibu kakati babagambye nti nedda mugira muyimirizaako kati bababuulira owaabo bo bulijjo gw'omunaku ng'okutu okola ki okunkumula kakati temulowooza ndi mubende eri wala kati bye twogera bifeeko Ebola ye taliiko kugamba tebalina ddagala eddagala teririwo wadde erigema teririwo Ebola tebamugema baba amaze okujimba kweyawula n'obeera nga bakuliisaliisa n'okukuba eddagala eribeeraawo balabe oba onoowona berigaana ate ekizibu ennyo n'abasawo bonna abajimba kakati omusawo ayinza ogaa sijja kuteekayo obulamu bwange kankireke kuba bali bataddeyo special fund edda ku ndwadde ezo enkambwe ku bantu abarisikinga okujjanjaba kati oba biwulira byonna byakwejingajinga nagiraagira wegendereze mugambe ekyo twawulira nga covid nga ali China tugamba ochana nabwo werisa buli kimba nange ochi batali abo muganda wange gye byaggwera mwogera binjo lyanga nti nakulidde emboozi y'Ebola mwana watu wagikutte naddamuka wakutte emboozi y'Ebola bakutaddemu ekiboozi nga tani yakintaddemu ani antaddemu ekiboozi sajja bakubaluse ekintu kino naye bakumaze bantaddemu ekiboozi permanent secretary gwe yalabye yennyini ku TV seenu yokka ku TV zonna n'emikutu gy'amawulire ng'ategeeza nti Ebola gye nti bakutaddemu ekiboozi kaakati Ebola nno tebagamba omu babiri kati babiri leka si kiboozi muve kati mu covid ino yawedde kati mutaddewo ekiboozi kyekyo nonno nga wa bulijjo tamalina bigenda mu maaso mutaddewo ekyo si kiboozi munnange Ebola tajja kubaako bino byakunaaba mu ngalo simanya nywanye enniimu si bya nniimu mulezo wetereze gwategedde tegeera aze mbagamba abakuŋŋaana mu bantu abangi mutambula muddeeka kati tebeeza nga kizze waka ogenda ku booda n'ojjayo byojjayo nodda eno mu kibuga n'ojjayo byojjayo n'otwala mu bantu emirimu gyo bwekityo gikuteeka mu bantu bangi nnyo tukwegayiridde bambi ye contact kasita okona kwoli oba n'omukwatako oba n'okwata watudde ng'abadde amulwadde tegeera kakati tukole tutya bw'olaba omuntu yenna amaaso nga gamumyuse nga talina kyalidde tyanywedde temukwata abalina bye banywedde ebyabwe ng'alina tyanywedde talina kyalidde omulaba amaaso gamumyuse omulaba gwamu amaanyi oba yeebasebase bantu avaamu omusaayi tokuba nduulu yita buyisi temusembera obubonero obusooka emimiro okuteeka nga gimukaze musujja gumuluma olusujjasujja awo oyo totawaana kwebuuza nti aba musujja kyoba malaria sensiriza nnumi nedda owulira bode weakness omubiri gulya tegulimu maanyi bulungi akatusooke tutwale ffenna babasawo banatusalirawo asesema omulala asesema atandise okusesema n'olubuto olumulumira tava mu manju temulinda kintu kira kyonna ne mutoileti soke muleka okugendayo era batulabudde dda abasawo nti toileti ezo gula jiiko otabule mu mazzi abazooza toileti ez'olukale mugule jik oba era jiki ate katugambe mulimu naye bakuba erinnya liri gyebiri ebibeera mu kicupa ekyo ebibyoza gattamu togamba sabbuuni kagatta mu toilet muzoze n'ekyo mugatemu kubanga bagenda mu bangi kuba mu musulo atambuliramu mu bubi atambuliramu ate va mu ekyo n'okulinnya oli waafuyisizza kati awo wali ategeeza obuyonjo kiba kikulu bannange obuyonjo mu kibuga kati tebaleza mu arcade mugenda mu toilet mulaba aba bazikolako nti balina mu bububuze muze nti gikowalwa kati era nga tuvudde munnange wategedde ekiriwo fees kya fees no gavumenti ate waliwo alabudde nagate mugeza Solicitor General alabudde badde baleeta ekiwandiiko ekigamba fees zonna nga baziramuse agate mugeza ne mugamba amasomero gonna gawe fees oba bweziti
buli masomero galina enteekateeka yaago mujja kuba muleesa ekizibu ekirala permanent secretary yakulidde ensonga eno ng'agireesa beebuuza manyi nga tebanayisa teeka soka ne weebuuza ku muwabuzi wa gavumenti abantu bazaayo dda abaana kati anti kitambula kati kijja kisobole omwaka ogujja bakiyise nagati buli somero lirina enfaanana yababalese baseere tulija nawala babalese bakole kye baagala abalabuzi kiyinza okuvaamu obuzibu babalese baseere kizito babalese baseere golaba oli adde akunyiga tebali bayogedde ate sikirowoozo kinti amasomero gano tegafaananya bintu mujja kugenda mugaye fiizi ezaawamu ng'ate abazadde basigale nga bakikola ki ekyo buli omu abadde akimanyi ntosobola kugamba nti nakivuba bululumu efaanagana neggayaza ekyo niwatandi kyogedde ekyo kimanyiddwa kizito mulimu ebintu endaba nga bijja buzinga kwekwasa kati ani atakimanyi tikitooba agenda ekitende osobola okugamba ngenzi namuŋona hayi byebimu kiri obvious si byebimu naye kati kokyogedde maze basindika mbadde ŋŋamba aleeta etteeka bayitereeze bagawe kategore walugano gabwegati nebwegati gabega ssente bweziti ate galina zongeza oluvannyuma lwa paka ebbanga bweti nemmere bwenerinnya era byonna bikyali bizibu nnyo nnyo bangi nnyo gwe nagamba gwe kweyite febavulamu nga watugamba nti bonna kabakaabe naye gwe gamba nti nze sijja kuba mubakaaba oyitewo bokka ye amanya bwakikola fiizi tezijja kufaanagana baliwo abawabudde katulabe gye banakikira naye badde bagazifaanagibwa nti bweziti ffenna tusasula emitwalo 2 kale nga tuvuddeyo omuntu ng'ali addicted ku musumba kizibu nnyo mujjako waliwo abaana besomera abamu bosanga abavubuka nga olaba n'ebyokusoma abivuddeko kati pasange yaŋŋambye kati osangayo oli nga ddala agiza kati lwaki tofumbira nze nafumbirwa yesu kati yibanange nga namubuuza ebintu bino yaŋŋamba nedda teriyo bwafumbirwa yesu nze nafumbirwa yesu nze yesu ye bba wange yesu ye bannange wadde nze gamba ndijjamanga nze nkimanyi ng'abantu baffe gye bali eyo ffe tulinamu ne bapasita mugundi zaffe ne bannaddiini simumanyi kizito ekintu ekyawolwawoko abisomye yani abisomye sikati mbayo nga 5 kukaga abisomye mu school of theology mbayo nga 5 mukaga nga babisoma era kati nga bali ku luguudo bakola abantu bamanyi okugenda n'esula maka bajja kajja bangu nti nayolekeddwa ekiro kati katulabe story eno kizito sikyategeranye ya Uganda olugako olweggulo okuganda lekonfuto akulaza polisi ekajja nsinga ewutta omusumba Geoffrey Semogirira abadde asaba ogoyeza ebikunjegere ng'abayita abalalo gwogamba nti abadde abajja butabika n'abaleeta wano nekyendabyo abazadde balemerera okulabira abaana baabwe baleba kumateminga from day one abaana banonese ku kyalo balina bateeka wano kiga nti baana bategeera wala bategeera niba abalemeddwa ababalemye bano abaana banyanjaga abalwana abaleeta wano mwebaza afumidde ekyokusiba abantu kunjegere fena tuli balokole tuli balokole naye waliwo obulokole bukoma ate n'oyisaawo bantu bakyali balokole bonna bali ku bizinensi yaabwe olaba bonna beboogere bubali ku bizinensi so tugenda kulya ku bakama bange abansingako tusale amagezi tulabe nti abantu bonna bobajjawo batwale butabika bonna abalolo abali wano batwale butabika akunyiza ssente w'ekyalo kino gudufe kijjongo olw'okusirikira amawulire nga gano naye tusaba bw'omanyi nti abazadde bayita abantu wano bayite babatwale butabika muyite abantu abo abazadde bonna mubayite batwala abaana babe butabika naye kati fayiro zonna zikyali agulidi mujja kujja ku polisi tubawa amasibu gonna mwagala muyite abazadde batwala abaana especially abaana bakyali abato abulidde mwebaze nti gulusika omuliro gusoose okutwala omusumba ono ku polisi yatandika nga kyaki nga bwolaba naye kagala naafuna ekirowoozo kyokurehabilitatinga ngaalabye abantu abasinga obungi n'abaana bali mwenge naki n'aleetaawo ekirowoozo ekyokurehabilitatinga nokansolinga abamukola asuubiza okudda mu kifo kino okulaba nga batereeza embeera olunaku olweggulamu ku bantu abasangiddwa nga balajja kunjegere bategeeza nga bakakiba okuleetebwa nga tebabiranko balalo musumba alisomesezaako engeri sitaani gyasibamu abantu n'abasiba ne ku njegere nga bw'abawa ebyawandiikibwa najjayo
nakola illustration ennyonnyola eky'omwoyo ng'omuntu okirabako n'okitegeera bulungi bw'oba wakusumululwa mu busibe bwa sitaani n'osumululwa. Abuddu Muwonge yakusakidde Green ku Bwakedde TV. Yafaayo bwe bwali bwe buti ennaku z'omwezi 22 Septemba wa 1828 eyali omukulembeze w'ennono era omulwanyi nnamige ow'obwakabaka bwa Zulu mu South Africa, Shaka Zulu yattibwa. Shaka Zulu ng'aweza egy'obukulu 41 mu budde obwo yattibwa baganda be Dingane ne Mulangana, n'oluvannyuma Dingane n'atuula ku ntebe ey'obwa Zulu. Shaka Zulu bwe yatandikirawo ekika ky'Abazulu mu 1816 kyalina abantu 500 bokka ekyamuwaliriza okutandika okutabaala ebika eby'enjawulo obwa Zulu ne bwongera okugaziwa nga mu kiseera kino kye kitundu ekiyitibwa Natal. Wabula mama wa Shaka Zulu bwe yafa mu 1827 kyaviirako Zulu okunafuwa naddala mu bwongo era n'atandika okusindikanga amagye ge ku nnwana ezitakoma ekyaviirako okukoowa n'okunafuwa. Kino kyaleetawo okutya mu bukulembeze bwe nga bangi balowooza nti oba oli awo obwakabaka bwa Zulu bugenda kusaanawo era baganda be ne bamutta ng'ennaku z'omwezi 22 Septemba ow'omwaka ogwa 1828. Kakaawa mu kyenkya nga kakutuusiddwako Prestige Magala. Doola ne Siraaje mwebale bannange okuweereza munnange omukyala azze n'antuukirira n'ambuuliramu ekizibu ekinsukkako ne mugamba nti nja kukiteeka ku Bwakedde bo basobola okukuyamba ne bakubuulira kiki olina okukola. N'aŋŋamba nti munnange yalina abaana 2 naye omwana omu ng'alina adiweya emu kwakola. Omwana n'ajja abba ssente mpitirivu nnyo ku adiweya, omwana ssente n'azikweka. Omwana yakwatibwa ne bamutwala ne bamuvunaana omusango yagaana okwogera ssente gye ziri ne bamusiba emyaka 9. Naye munnange ebbanga eryo lyonna nga tuli mu nnaku etebangawo omwana wange bamusiba sikakasa oba ssente yazibba mba ndi awo ng'omwana abuzaayo ennaku zaali 2 bamute. Nenfuna ekirooto kiŋŋamba nti mu siiringi mw'ennyumba waggulu walabika omwana gye yatereka ssente. Nafuna omuntu n'alinnya waggulu nga ssente gye ziri era yajjayo ekikutiya kyonna n'akimpa. Kye nakola nga nkwata ssente nga nzitwala ku poliisi nga ne poliisi eyita omusajja nannyini adiweya nga ssente bazibawa. Enkeera lwennyininyini omwana lwakomawo ng'ava mu kkomera bamutadde. Bwe yatuuka banne ne bamubuulira naffe ntumbuya tugamba munnaye tuli basanyufu ssente twazirabye zibadde mu siiringi era twaziwaddeyo. Omwana yatutabukira era okakana ng'agudde eddalu atambula alya kasasiro anafuuse ekirala ku kyala ayagala tutta. Kaakati nange binsobedde abantu banvuma buli bwempita banvuma obusiru nange njagala kunywa butwa naye munnange nkoze ntya kinavudde nange ensaano nga nti nja kutegeeza abaakacyayi ku makya bakuwe ku magezi kubanga bimusobedde akole ki. Bannaffe aba Prestige Magala be batuyamba tutuusaako ebintu ebikwata ku bantu nammwe aba ne mutuyamba bituweereza ba Prestige Magala genda ku dduuka lyonna erikuli okumpi mu kitundu kyonna ekya Uganda ate osobole okukafuna weesiige ku mugaati. Embeera bwe beeganya obuugi obwo kwata kajiiko teekamu ekitole nga bwokya bulungi nywa sukaali ne waba n'ataliimu no wa buseere nywa ojja kulya ka Prestige nga kakkirira emiro nga giteredde bulungi era ojja kgenda kukola ng'olina amaanyi. Balina n'ebira sabbuuni jama sabbuuni lanzi ow'okunaaba ekibiriiti soliyo kata kulimbye era genda buterevu mu kikubo ku Rafiki building kugambye bakeze weebali 4815 kwoteseza ku WhatsApp musajja omulidde nga aw'ensonga ze 0772481593 oba osindika ensonga zo n'abalina ensonga zonna eziganye esaidi mutubulire n'ebizibu ebiri eyo bababyeyo waliyo ekizibu nabyo bituweereza okwo tujja gamba buyinza era tugezezaako tubagamba era twebaza mwenna abakoze ekisoboka okulaba nga Uganda yaffe tutambuliramu ng'ate ennungi ngetweyagaza wadde ngerimu bizibu naye bagezaako. Poliisi tubeebaza mukoze omulimu
kuva embeera naye twagitandika okuloopa mukola ensonga zonna ne zikola wadde nga muli batono naye nga omukulu mudamu bavunulire kale okukwagwizamu nange gwe ate yakatulawo bino byo oluusi naffe bitusobera naye nga yali hardware omwana yabbamu sente omwana yali akola yalina kashiya yabbamu sente zaali nyingi nekitegeeza gano ga hardware aganene ddala ne bamusiba kideya kitwala omwana bamusiba baba namuganira nagamba sha owange Juma tasobola kubanga yazibira naye nga ali munda Juma bamu emyaka 9 okumusiba era munaye ababuza inaku ngazizo katubali naku nga 5-2 nga zezibulayo Juma bamute mama nafuna ekirooto mama yafuna ekirooto nga kiringa ekimulaga nti sente baziri waggulu wa siringi mu kirooto kati wazuukuka nagenda nakewera alaba weziri wallahi yasanga ekikutiya nga kirimu sente mama yakwata ekikutiya nakitwala ku police nagaba naye mutero omwana esente zino tuzirabi police akwata sente nezitwala ku hardware gye bali babba n'omwana ekibonerezo kyali kya myaka 9 kugamba ekyoto kyajja abulayo ennaku 4 kakati onatwalayo sente nga bulayo ennaku nga 4 era hardware nefuna sente zaayo baba bali awo ng'omwana bamuta najja bwe yabitegeera nti sente teziriiwo nabo okukyalo bamulaba bagate igundi bamutadde gundi kulikayo munne kulikayo sente munekayo bazisanze nyingi nga bwomanyira avukako bukyaga nenzigwako ezo nenkola ki maama nenkola ki mantededde kakati bamusibira biki kati muvuka ebigambo bimuyitirako omutwe ne guwunga natandika kuyita tembo kugwa ddalu bajja ayagala kukwata jambia kutema nyina ayagala kumutuga ayagala kukola ki kati mama naye ali mu dduka wa omwana wuuyo bane agamba mutwale butabika mu mukwata omwana ayagala kunzita ayogera bino mwana yegeza ekitegerekeka kati awo betanga okuyamba kuba mama ali mbulabe ayagala kuyambibwa mama ali mbulabe ekitegeeza nti omwana munyiivu sente zeziriiwo nze nkiraga bulabe kati otagudde naddalu kati omwana alowooza ndozali abaze nti kati bwe bananta nga ngenda nkwata akantu kange nga nti sente zange neetereza era savinga amanyi nti gyeziri gye yakweka kati adda wano ng'ate nga birala kakati bwe buzibu mama ndowooza n'abantu be tebali mu mbeera nnungi bali mu bulabe omwana ayagala kubalyawo ye mufunze ayagala sente ze yabba tezeyakolerera mufunze maama omwana bamutwale mu ddwaliro ebutabika oba awantu wonna mulamu yetaaga okutuuza omwana bamukansolingi tezaali zizo kansolingi ejjekya kati awo muvubuka tezaali zizo obubbi kibi muvubuka muto kakati muvubuka ojja kukola ezizo byebigaba byomugamba kubanga ono ekyamusula eddalo nze nkiraba sente kubanga teziriiwo ebbanga ddene emyaka 9 bannaye mingi ng'osavinga sente zaali nyingi ate mama naye alimbamu ate alimba ki omwana we ali mu kkomera olabye sente weziri ze bamugamba nti yabba kati oyagala tomanya ne mu kkomera z'omuzaire ne bagaba bamuzzeeyo ng'omulayo ennaku 5 zikwata ozize ziba teziri mu mukisa sente ziba mu mukisa maama yakola kituufu ozize ne kati omwana ono mumatize balina kutuula naye bamubuulirire batandika omuzimba butontone maama wo oli amaze ekibonerezo kumpi otwalawo ekikutiya badde okireka mu nju maama bintu byaddako muzeeyi nze kyebadde nga maama oyo kwali afuna abantu basobola okutuula n'omwana basooka bamugja kwa kati yavuddeko basooka bamugja nyere beetaaga okutuuza bamubuulirire bamukansolinge bulungi amanye nti obulamu tebukomaawo abantu abo babasiba mu kkomera abazze ng'obulamu alaba bupya ensi alaba sipiidi gyetambulirako eba mpanvu tagisoba kinga omuntu abadde ebweru ebbanga walayi wasiza otya
Mwana mulalu kati anti ekizibu ky'abazadde kati omwana abadde mu kkomera ate omuteeke butabika bw'aba ebikola bimutwala butabika ayingire ate butabika waliyo kimpiso gyesooka okkakkana kale munnange totwala kisawo ekyo mama yali alina kutwala kisawo ekyo mama yalala omwana era okulaba omwana yali talina kuvugira ngu ekisawo akitwaleyo toweeberere mama alina discipline va kweguse gundi gwese kiwunga mama yakuzibwa kakati sebo kati mu gavumenti bwe bakwata bano ababbe sebo kati mu gavumenti bwe bakwata babbye ssente kyogamba nti babalekerwa kuba baba babbye ssente ate kubaleka ku kiti emyaka agisavinga ono okuzzaayo ssente bamukozesa loosi naawe baba baboneza kikola kyabwe bina ekizibiti bakizudde mama azudde ekizibiti tamanyi mwana we banga kiryaki aliko oyinza obutamanya byakomera babala kiro na misana kakati nakati okizira omwana wange kimusibya ssente ziri zino juka yali amugaanira tegedde nokusana ne mama mulokole kati sente ngaazikwata ngaazizaayo kitegedde ate nekyokubiri era bamuta ne babalondoola wangi ndungi wasuzo tata mulanda yabadde akubuzizza osirise yagamba tabeera naye kale nyabo bale nyabo mama yakola bubi munantonyi omwogera bwenti omuvubuka oyo n'okukola emyaka 9 gyonna ng'amanyi akasente ke gye kali mu kava akakolerera ate kakolerera biki bakamusibidde singa omwana yali akatambuzaako omwaka gumu mbadde ku saidi ya mama najjayo akasente naye ennaku nnya imagine nga bakusibye ate mama ng'ekitereka akizzizaayo kyekyalaludde omwana we era omwana we amutwale bamuwe kasolingi bamujjanjabe naye ng'era si kirala kyonna ssente ezo ze zamutabanga ali luziramu amanyi ddala kaŋŋome kasirike bansibe essente zange essente zange kyekinnuma kigambo kyogamba essente zange kyekinnuma bamujjanjabe banaye ddala nesiraje wangi waliwo afande wagulinireko ddala ewandege abaagala nnyo era abawuliriza nnyo afande yani amanya afande taba muntu waffe njaga bagambe nkya mutwe era kimujjira ndoza mudawuli kimujjira nti ono yatabudde ekintu otegedde akyalina obusungu gwekyomanya akyalina obusungu fayini mubbi naye yasavinga kati mukusavinga aba asasudde anti nebali kati ne ssente yansigala nazo kuba neyadiwe yayinza okuba yagireka bubi erina abantu baayo oli osanga ali beewola looni basajja batu nabo okuyimirizawo bizinesi nga nabo baali kati bagatibani tugenda kukola tutya nga batanzena kutunda byabwe ssente zitekokwa zaali nyingi kati basooka bamutwala ebutabika jjanjawe kubanga kati tali soba ayinza okukola ekyobulabe ate bitandika bityo ayinza okuleeta ekintu kyonna kyonna ekireeta okutta asooka ayingire bamujjanjabe ate abanange maama walimbamu naawe omwana yali amazeeyo ekibonerezo njagala otegera abantu bonna abasinga embeera zibalimu omwana yali amazeeyo walimbamu naawe omwana yali amazeeyo ekibonerezo kye omwana wamukozesa loosi sente yazikolerera gwewasuula omwana wo eddalu nze mama makasi emalaba mama makasi bannange mubisira gye bali kuweereza obubbi si kirungi maama yakola bulungi okuzzaayo sente nze haji waswa juma hajja kwagidde hajja okoze bulungi kubanga ekibi tekiddawo na kibi bannange ekinakuba terawo na kirungi mwebale sente ziba mu mukisa ezo mwebalekeranga okuweereza poliisi eddemu emukwate kubanga yalimba nti teyabba ate zizuuse
oyo bamuzeeyo Hassan Matove Gaya Hassan mwebale kubagira eddawulire ku sometimes mwebale okutuweereza naye nga asibyangu ekisooka oyo omuvubuka bamutwale ebutabika ekirala abantu abaveeko abensonyiwe bw'anaaba Katonda ayambye n'atereera then our counseling etandike mwebale okutuwa ku Shaka Zulu naye mubadde mukimanyi nti abo abazulu be basinga okubeera violent mu tribes zeno e South Africa era ku Tuesday bakola akavuyo akuvon Wall Street wano e Johannesburg nga bagamba mbu ababbi ababba ebintu mu katale Farada ne babitunda mu maduuka agatunda ebya culture era balumbye amaduuka ne banyaga ebintu n'okukuba abagakolamu kambawe ne ku sente y'ekibiji gye yiyo omanyi kibayita sente omanyi kibayita sente y'omuntu gwe overi obe bubbi omuleke afe nze Nestali Mubende agami muleke afe ate nekyokubiri nza okusanga nga musajja oyo nga bali be yabbako sente bagati abwavaayo era naabanga amaze ekibonero era ne bamutuninga eddalu ng'eddalu si ddalu lya zino sente ng'oli agati yatubba sente n'atubusiranya abwavaayo si kuwona buwonyi era neddalu alirwale. Good morning Dora on a slight kasoze kyotera gyatulabira opposite Stanbic Bank kakati omwana ekibonerezo yali akimaze kati bano sente bazaayo zaki kibuuzo omwana amudize sente ze ajja kudda engulu tanagwa bulungi ddalo ani anazimudiza zuzuli wabazaayo de muhadweya mama ne poliisi yayanguwa kwolwo kale anti kyali kyamulujjudde. The one who took back the money was wrong. The guy had already done his punishment nga savinze Siraj ne Dora masuze mutya oyo mama asaana kuba kiboko kuba omwana ekibonezo yali akimazeeyo nga sente ze zigenda muyamba nze Sewagudde Emmanuel Ekajansi atata musobya kubanga omwana yali amazeeyo ekibonezo mama stata onagamba yitaga counseling kamalize nonagamba thanks for the show. I'm Dr. Kalyoke Dennis from Bujuko Town Sheden Medical Center nagamba mwana yitaga Sala waliwo nagamba ntino okumu ngulia of Chiganda Kasokoso watching a change. I would like to send my regards to my wife Ajig Grace aka Mama Kaila, Uncle Amos Obola of Mutungo Bina, Mama Magemeso of Chiganda Kasokoso and her husband Sowedi plus my lovely Kaila Maria Porth. We are busy watching you banaitwe simi nga mukole ekyo kakati endoze ensonga muzitegedde bulungi naye ng'ekisinga obukulola oli yaŋŋamba nti n'amala agenda mu State House ennaku bbiri bweziti ennaku bbiri bweziti nangira mu State House mbulezi mumala okugaggawala ng'avaako wanye ekiriyo kitegeeza ababbi atamala ebirundi ng'awandabulira ku State House abanye ekiriyo mbulye n'agende ababbi ategeeza abba mu nnaku bbiri abamaze kati bannayuganda manya endowooza zaabwe alinga gwe wagamba ng'ekibbo ky'ebindazi kijje kyajja nga tukyali bato tetwagala ebinaazi biki katugende ka clip ate South Africa tuweereza musajja affe katumuzeemu amaanyi abadde atulaga abazulu kye bakola eri agaye ti abazulu eno bemuwaana eyo eno kye bakola babbi balumba amaduuka ne baganyagulula Julius Webale atuweereza kagundi kavidio nze naffe atukoze bulungi Julius toyanzeege azulu balaba ebintu by'obuwangwa ebyaye nga babitunda mu dduuka ne bagamba bano babijja bwe babba bibbe ne bajja ne babinona abazulu balayi ne babinona kisigedde tribe y'abantu ne batwala ebintu bafujja ne babitwala babajja obuzi Julius tukoze bulungi Webale nnyo kakati ensonga ndozo kitegedde nti abantu baffe abamu percentage gy'osomye babbi abantu baagala ebikola ki ebyobwere kati omuntu katugeze mu muntu anyaze sente z'eddwaliro anyaze obuwumbi bwa sente eddwaliro lyaffe ery'eggombe nga bavuga nti litereeza olisigeranyi n'azibba n'azitereka kibonezo ekiba kibalako omwezi gumu ne baziraba essente ne bazitwala ne bazizaayo azizizaayo gwonenya oba webaza mwebaze kati nakino bwe okitwala mwebaza baziddayo zitereze eddwaliro kati nakino ne mwadiweya bwe kiri nakitwale mu mbeera yo gwe wennyini nokyo tuleme kubeera ate mu mbeera obwavu tuleme kuteeka ate
Dola nesiraje malamusiza mama mulalu ze Dennis. Mtuleme kubeera mu mbeera eyo olwabo twogeze ebintu ebitategeerekese nga bukimu okiraba kirina kubbibwa bubbibwa kibalanga ebitaala tubibba payipo tuzibba ez'oku nguudo bukimu okibalamu ddiiru eyo ddiiru nedda obulamu bulina okutambula bulungi nze ndowooza maama yakoze ekituufu era katonda amuwa omukisa omwana ajja kutereera saba katonda omwana ajja kutereera ajja kutereera tondere bali baddemu bamuwa omulimu akole basobola omuwa sente ezizikomyewo bamuwa omulimu omulala wakiri asula ebintu ebweru tumulamu katono tuga Prestige Mail yatusaako akakawa soliyo kyekibiriti mugende mukigule munonye ku maduuka amaduuka mugende mu kikuubo Chapa Enterprises mugule n'ebirala bingi nnyo gyebiri tumulamu katono tudena muri gafa ebweru w'eggwanga. Abantu basinga babbi abantu obubbi babujustifyinga babuteekawo nga kiringa ekikolwa ekiri bobbe ekingi omwenkoko ono bamagala bamutte ow'embuzi bamutte abbye engatto mu supermarket bamutte ow'esente ennyingi ndoza just omuntu atanafuna bufunye kyabba mwana yagudde mu bintu yafunye eddiiru yagobye eddiiru era kale tugenze mali gafa ebweru w'eggwanga tugalenga tukujjukiza kino Bwakedde family egenda kubeera Luwere ennaku z'omwezi nga 22 October atuli awo kisaawe kyekasana kikyoyagala tukole tutya tukyusemuwa oyagala kula ku kizito gwe mwekubya selfie atujja kubaayo munange gwe banga ate olindirizi Luwero yes tujja kujja mu town awo tugenze mu mawulire gaffe munange ate yagavudde ebweru w'eggwanga atugenze omukyala omuyimbi ayitibwa Kalibi emabega kawo ku MTV Awards babu nominating emirundi nga mukaaga bannange ate munaye bakwewuunyisa ndowooza kintu kijja buzi chance nejja nga owa time ya muntu nga nebyayimba tobitegeera bulungi naye nibakulaga nti yaliko ebintu sikyabitegeereza ennyimba z'abazungu sikyazitegeera kati kale agosike mawulire Kalibi munange waliwo omusango gwe yazza mu 2018 era nkati wetwogera bagamba gumusinze Kalibi yalwanira mu bbaala eri abastripper abamansuzi bo bannaffe amabbala gye gali eyo mu America era nga tekirimu sitani yenna okuyingira kasita wange emyaka gigamba nti yingira bagenda era baali bayingidde n'ekikosi ky'olwokubanga sita ayingira n'abantu nga 15 aba abasobola nga basasulidde ye mugagga aba abasobola nga bayingirawo nga batandika kulengera bigenda mu maaso owali owali bukitawo nga busavinga baali bagenze n'ebbaawe munange nga butunulira nnyo bbaawe embu nabo nga bustripinze atosobola kwambalayo kiwanveero kanawo nga bustripinze nagamba kano nga ketunyuliza nnyo bbaawe nge bbaawe eno bamuyita offset naye muliyimbi rapa kakati ekikabaye yakatunuulira ndozeera nga tavaako tatandika kanyuga cupa ze banwa nga tatandika kuba bukazi kumbi buli ku bizinesi nabunawo bukola mirimu gyabo ne bumutereka era bwotyo wagenda mu kooti kati omusango bagusaze nti gukusinze yakkiriza nti gumusinze nga matinda agenda kukola community service ya nnaku 15 kwera luguudo newano nowebira ebibonereza ebyo kwera luguudo kusaawa kifo kiri public abantu babeerewo nga basaawa lwakuba nti emba njagala balangire nti bannange ono asaawa lwakibonereza abantu bonna bategeere bingi nnyo abantu beera street wannaye lwakuba tukimanyi yakubya bali yo balina abaana babwe babiri era eyasembayo bakamuzaala yali lubuto lwaki azimu bayiga akakodyo baba olubuto n'alusalako ekifuli mu lulabe nedda ndowooza style misono gyabwe gijja ne batandika ogikozesa naye nga yoyo Kalibi agenda kwera luguudo naku 15 lwakuba abantu mu bbaala bakukakkanyiza nnyo bbaawe sange oyera enguudo kale naye kasata sudde sente kakyala ka Colombia wadde sente kaziyola side eyo mu America nti America kintabuli ky'abantu kale nga tuvudde tugenzeko mu ggwanga erya Russia wenjogerera ano nga Putin awadde ebiragiro ebikambwe kutte majege amazibizi ag'amaanyi n'ajjamu abasajja b'emitwalo 30 n'abagamba mugenda Ukraine n'abawa ebiragiro eby'amaanyi n'abaga ku mulundi guno saagala mu luutinge babali abasoose baze mu kuluutinga nakwana bakazi ne balowooza otaba baluwangudde babazinduukiriza beebase nga balowooza bamaze kitegedde ekyokubiri saagala kudda amabega wakiri mudda bazza emirambo mulina kgenda mukube
muwangule. Era n'agamba nti temwetaba mu mbeera z'abantu ba bulijjo. Omusirikale banayinki tabeera nabo nnyo n'awungirira, kitegeeza bali bwe baatuuka ne balowooza bamaze okuwamba n'emmundu ne baziteeka emitwetwe ne beerabira, kumbe bali bajja mpolampola. Era ekyavaamu kyali kyekyo. Yadde ayogera ne bajjeno beba abakulu nga ayogera n'abantu ebiragiro ebipya. Naye wakati awo mu kwogera ebyo abantu ababulijjo bali abalala ababulijjo bo bawakanyiza ekyokudda mu lutalo. Nagala mu mbeera eno tebalaba lwaki badda mu lutalo. Olutalo lwandiwedde, Putin nakkiriza nti kino kyaganye ne bava mu lutalo, embeera ey'okwogera nebaawo. Naye ng'omukulu teyakkiriza, agamba asindikayo magye mapya era kitegeeza eby'entalo tebigenda kuggwa kati. Naye nga bwenjogerera kati mu Ukraine ebitundu ebimu badde babyeddiza, naye kati bebawulidde bino, pulezidenti wa Ukraine bawulidde bino nagati bannange amawanga mnyongero bagamba mumpeereze biri mwalabye kye byakoze, mumpeereze omusajja akomawo. Era n'agamba nti banaye ne mumukomeko takozesa ebyokulwanyisa bye twagaana. Kiringa ngedda bye twagendanga abavuka nga balwanira eyo ku nzizi nti temuli kuyuza saati, temuli kukwata munno, temuli kuluma munno. Kakati na bino bwe bitandisa kale obutabo tebuliimu kukozesa byakulwanyisa bye baagaana. Nolwekyo temubaamu kukozesa ebyo. Omusajja mugamba asigale ku mateeka g'ebyokulwanyisa bye twakkiriza. Bw'atyo Zelensky bw'ategeezezza. Naye asabye Germany omwongera ku nnyonyi n'ebyokulwanyisa ebirala. Agambye kakati omusajja bw'ajja twaŋŋange bulungi nga tuteredde bulungi. Bwe kityo nno bwe kiri, tetumanyi ddi Russia abasirikale bwe bayingira, naye nga bagenda kwejjuka n'ekitundu ekimu kyeyina ekiwerako ddala ekyo badde basabye bakube n'akalulu. Ekitundu ekiwerako kiri wansi wa Russia. Waliwo ekitundu kyeyeddiza, mwegenda okusinziira ate eyo ddeyo eno n'ebitundu ebirala byegamba. Abantu era bazze mu dduka batidde, badde bajaguza era bayozayoza n'amagi bagati naye nga Ukraine ga tujja kweteeka ku luno, tujja tutandikira wagumu 7 September. Ono nno Prime Minister Zuukukira yali agenze mu campaign z'omu kugwawagira mu kibiina kye era yawangula. Era bw'ati abaazi kuba omusajja n'asinzira waggulu ku kizimbe n'akuba amasasi ne gamuttirawo. Ekintu ekyaleetawo obuzibu nti yali Prime Minister abeera atya mu mbeera ey'obulabe bwetyo. Era akulira poliisi mu ggwanga lya Japan yalekulira olw'okulemererwa okukuuma abantu n'okubeera ye yalekulira maganagata kino kyadde kiswaza poliisi era bw'atyo n'alekulira. Kati omuntu ono badde bakyamuterese Shinzo nga bagenda muzika kumukolako state funeral. Zuukukira yali akulira Japan. Kakati mu mbeera eno sente ze basazeewo mu budget ezigenda okuziika ziri $11 million eza dola mu obukadde 4. Kakati omusajja naye kumakodaga mu kiseera kino nga tetulina sente, mudda muti okuziika oli yavaako sente nyingi bwe zityo. Temusobola muziika bya bulijjo bya mpolampola nga temusaasanyiza sente zino. Bw'atyo nno omusajja mu kwekyanga neyekumako omuliro ng'avumirira ekikola ekyo. Poliisi eyanguye nemuzikizazikizaawo naye nga bamuddusiza mu ddwaliro ng'embeera taasulewo tabeerewo yeri ku mimwa. Kale ebyo nno bye bibadde eyo e Japan. Nga tuvude tugenzeko mu ggwanga Nigeria nga tumaliriza amataba gakyabatigomya nabo naga embeera y'obudde nteri wano wokka. Amataba kye gakola abantu eri mu Nigeria kizibu nnyo era kye gakoze ga mulimbo emu we baziika abantu baffe abatalina mwasirizi. Amataba gageze ne gandaalawo kati notegeera ekyazzeeko. Matala gayandiraddewo mulimbo emu era abafu 500 abasinga balabiddeawo nga bajja kati obuwanga bubwo amazzi gabuleese bane kiki kino bagenda okulaba oli standards bamuzika bagenda okulaba essanduuko ebibajjo kiki bannange kiki ng'amazzi galeese abafu abaziikibwa edda mulimbo emu. Mazzi gajjudde ne gayitako ne galwawo ne gasifukulula buli kimu ate ne galeeta n'abafu 500 lulamba lwe basobodde okukuŋŋaanya ate baddemu baluziike banaziika walala naye nga kyavudde ku nkuba eyatonye nga tesalako eri mu ggwanga erya Nigeria. Programu ya Kyanca nyongera okubategeeza nti abayizi abagenda okutula ebibuuzo bya P7 tubategekedde nja kubabulira ennaku z'omwezi wali ekittante tujja kuba tudda mu PSPOE abasomesa bakuguwe bali okuddamu ate abaana basobole okubeera nga battunka n'abasomesa nga babayambako mu kwizi ezo ezibeerawo. Nekyo mujje abaana mubaleete ku bwereere. Abaana bagenda okola P7 ne P6 abali okumpi ku bwereere mujja kuba mubaleeta ku lunaku olwo
anja kuba mbabuulira naye nga mweteketeke lujja kwa lunaku lwabwe bwereere si byakusasula Bwakedde ebe etegese bulijjo passport ate tusobola okubeera nga tuteekateeka abaana ate bagende batule ebibuuzo byabwe bulungi twala tumemu katono tudde naifa mu mpapula z'amawulire nago tugategeere. Ate neifa mpapula z'amawulire jukira lunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 22 September Bwakedde agula siringisi 10 lwokka olwa Uganda P6 and P7 ya PLE weekly topical exercises mweziri kugambye nti Bwakedde mu maaso awo ejja kuba ng'ate ebeetaaga kittanta abaana ba P7 mukimanyi bulungi ate tusobola okubeera nga tubasiibula bulungi mugende mutunke n'ebibuuzo basomesa baffe bajja kubaawo bulungi nnyo ng'enteekateeka yonna egenda mu maaso wali ejja kubaawo nga 7 October nga 7 October wetujja okuba ekittante wali abaana bagenda okutula P7 ng'ate tuyita mu byabwereere nga 7 October ya Bernard Mbyehuza wa Kampala Parents ajja kubaawo Tera ne Michael Musunguzi ajja kubaawo n'abalala bangi nnyo Peter Semanda ajja kubaawo owa Kabojja Mugwanya Namugongo Girls Primary School Stephen Efumbi oyo no wakubala ajja kubaawo Mr Francis Essaawa ya Joakim ajja kubaawo Mr John Tuma mumanyi bulungi wa Green Hill Academy ajja kubaawo Gaza Junior Robert Kavumani tajja lutumira mwana ajja kubaawo Madam Sara Matovu St Peters Nsambya amye tukira ne bagamba Alan Okello Rachi ya Algeria ya mukomezaawo mu KCCA ate Bufalansa eri bubi akale awo mbakomeza mu sports jukira bulungi anacho utandika World Cup ndia nyonyo bana itumulize amole mbifanyo gali mpaka zobubina zikomyewo mpaka za figure zikomyewo mwazi widde bazitongoza Miss Kavi ate agafe mbali bagambye akatale bakafudde ka kulyamu awatali kukaddabiza kafa kagwawo buchafu Lena birwana Bwakedde akuba kyembo Arabu essubi bayitadde mu government okubanunula omukyalo ono nagamba kisitubulwe mulengera wabawe ekinyenya omukyalo ono webalikola ayitibwa Betty Amongi kubanga mujjukira nga ali mu taka ne mujjukira bamuteeka ku bwa Kampala awo najja mu bagenda bwabeerawo mulengera nti wali yes akatali akatali kamaze tugende wala police ekunyiza pasta asuza abagoberezi kunjegerenzi n'enyongero okusaba nti bannange balambike pasta yani muntu myaka 2 mugumu pasta yabusomye kwa Rwanda yamala kubuuza otamulaga degree ya theology ng'ate wabiita bulungi wa pasta tobukombako bino okuba theology bya dini obimanyi bungi wabiita kola church n'amateeka gano gagoberere sigamba nti moyo yanzijidde n'andagira siba abantu enjegere no sense leta evidence nti moyo yakulagidde ebiwandiiko bya moyo bireete bikube ku poliisi babirabe ani abitaddeko omukono nti moyo yazze moyo yabitaddeko ngeno laba nga takireka bwaba tebiriimu katugende mu by'ekibiina oli asome theology abajja nga amusomesezza ataddeko omukono naye moyo nti yakutumye leeta ekiwandiiko kagambe takukkiriza kokolo womumagwa n'abaana asika obulamu bamwogeddeko yani bagamba nti obulwadde tubutuuma okusinziira ku kifo webukwata kokolo womumwa ogwogwa n'abaana gyatambulizibwamu atambula atya ku myezi 6 obulwadde bwali tebukyalabika ebizibu banna ebiri obulolo bwolabira obulwadde bwobola babutaddewo nagambye nti ofuna omusujja okumenyekamenyeka mu nnyingo ofuna obulumi mu kifuba oddukana okusesema okuvaamu omusaayi nga toyinza kunnyonnyola nolwekyo bagambye nti ebimu byonna biyinza obutakubeerako naye ebimu biyinza okubeerako olwo yebola kakati genda mangu awali omusawo Bwakedde ku muko gusooka akapeje soke yabo kale tongera kugamba ti September alinga kusibula simanyi bwali olina kyo planize kukyala kiyinza okuba kinakolebwa oba kiganye asukali bagambye bizuse ku bbeeyi okulinnya lwakyalinye Queen enkayana zisituse ku muggogwe bannange mugo kubadde ate mupya yakagufuna keko tebasobola bimalawo emyaka 7 oli yeewunda ate nga tabidda namu omuwala atamanyi kuyiiya atuuse okusiiwuuka
mwala wano musanyu bwagambye nti oba tumanyi kuyiiya ojja siiwuuka n'amaaso new vision wuno admissions bongedde kukuletera district munange zongedde okufuna abaana jjukira munaye bagenda bayingiza essaawa yeno buli amawulire osobola okukebera bakuwadde oba tebakuwadde pass o level biology physics babateereddemu bagambe batya waliwo yalaba abasiba kirumira killers nabalaba taddemu bonna babataddemu wano President adda boda pichipichi empya alina bagamba bagenda kusaza amasanyalaze kati zino ezizze z'amasanyalaze ezibasuubiza zinafedingireyo yasuubiza kale byonna biri wano mu mbeera yonna eraga ebola bamukubulidde district 10 bazitunuulidde n'eriiso ejjogi tugenze mukyala wa leero omukyala wa leero ebigambo byetwogera oluusi bikosa ate birumya oluusi nebiyita damage gwe gyotalowoozanga nako nagamba Michael kyoyogera kikomawa mu kukosa bamaama omwogera nnyo nze mbamanyi bamista tebogera nnyo osangayo omu babiri ogenze ku mulyango oyogedde kino ogenze onyazaala oyogedde kino mu baana oyogedde ki mbagamba byoyogera biyinza okukosa birumya oluusi bw'olyonyize nnyo please asinga bw'onyiiga ennyo nkiddamu maama vaawo baviire yampako ku luguudo osala ekkubo odde buzzi jakuba ngaotereza kaakati tuba tugenze mu kulopera president twebaza era bugalo bwaffe bukyagenda mu maaso okukubira ensonga zonna zemuzikolako emmotoka ez'obugome mwatandise ozikwane mukyama abaganye mulimu nezina gaggaadi aganene ezikoona nezikanga abalala nazo gaggaadi gayinza okuvaako boolaba nga geetaagisa n'ebirala ebifaanana kusina eyaŋŋambye ekyo nno ekyagaggaadi ganene gaggaadi aganene gano ge bateeka ku mmotoka abamu bagakozesa ate okukoona bannaabwe vaawo n'aleeta nakangasibwe nakanga ensi erimu abantu bannyinizo kaakati mu mbeera eyo tweyanza byonna ebikoleddwa poliisi mwebale okusitukiramu bintu ebimu ne mukolenga bwe mutyo buli kiseera kitegedde tulembe kubeera mu kuloopa buli kiseera naye ngaera okuloopa tekugaana ne leero tuleeta yaweereza bw'atyo ku zimu yaffe 0772481593 n'aweereza n'agala dola ne siraaje mbalamusizza ku ndoopera owekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino bannange ekigambo enjaga kisusse bannange abayaga bamalawo abantu bakuba batemula babbi nnyo bakwata abakazi rape amalwaliro gonna osanga abalwadde ku bitanda n'obuuza yabaaki nti abayaaye bamukubye naye ng'alabanga poliisi bangamba etteeka linafu ku njaga terino nakiriko nti etteeka linafu ku njaga nagate enjaga abantu banywa enjaga ate kati kyere tekirimu nagamba kubanga akati ne bwenjogerera wano noyita mu bifo byenyinza okumenyera onobimenya bimanyi kosovo mulimu ebiteekweka kosovo omukyala yingira buyingiza oba tewali anywedde just katibanga tewali amyuse liiso tera gyagende nakulabye mu kiyaayi ngaonye kati kinywa etuyamba ekuba notedera kyere netubalaga netefutwayo mwattu era ajja mukabira ngaakulamusaako so wabeerewo enteekateeka ennungamu etereeza abantu maaso eyo abantu bayinza okufuuka ettabu waliwo ebitundu ewali abasomaali bayitayo wamunda eyo bannange enjaga esute mukibinika genda ikamokya mukibinika genda mukisenyi genda buli wamu ebifo byonna mubimanyi abantu mubitundu bonna bamanyi abantu banyoga era omubyalo waliwo yakuba mu butawuni nga bo yabakuba timwana wagundi nti yagwa eddalu nti kindi njaga ogamba nti kati kinga waludde otandika nga ekyalo kyamanyira nti leero kikinga waludde otandika nga poliisi emanyi kati eggwanga tutambule tutya nga mwayimukiddemu mu bugombe nekino tubeeko kyekitukola side ki ayogedde side ki siraje agambye buli wamu ebuno wekitemu gyali ali kitemu naye nga buli wamu sinza kitemuuka ekyengera waliwo ekifo kyomanyi buli muntu kyonna mu uganda eno yonna abantu bamanyi ne poliisi ng'emanyi abantu bebanywera enjaga ate n'abantu tutambula nabo ng'omanyi nti onaaginywa nonaginywa nomanya nti saawa nyaziweze nti bagenze kunywa kati oyo ataddeko twala eri enjaga yo nti nze nga bivuma kyeri nga buli muntu ate nze mmanyi nnyo ebyogendako mu nsi endala bagamba ebawa amaanyi ebajjako nga balina ebizibu oli waba alina ebizibu bingi nemujjako kati bwabe mujjako natunula ebyobugaga bya queen at least nabeera happy abamu bagamba bayamba nafuna amaanyi natandika okuyimba mbwe emyamba okuyiya natandika okuyimba bantu basange ku lusozi nga baleekana nti kiki nti nkola ddoboozi
president byebizibu ebyo be bantu bofuga nno naye banaagenda bawera kiyinza okuba si kirungi sigaza abandi benjaga kale katuwumule mutudde